Namutikwa w'enkuba agambibwa okutandika ku ssaawa nga 3 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero yalese abantu 13 bafu okuva ku byalo Nabweyo, Kibunguko, Nakabembe ne Itamya mu tawuni kanso y'e Kidera mu disitulikiti ey'e Buyende. Abafudde kuliko abaana 11 n'abantu abakulu 2 era poliisi ebakakasizza. Abaana bavudde mu babiri mu nnumba. Mwana we tuli bubi emirambo enadire mu nnumba wundi mulirwa nange. Ni mwena musaada n'abaana bana. Wano mu famire eno maka malala gati gafuiremu abaana bana. Era mulirwana ye yafuirwa 3. Aliwo yayizeeku yafuirwa 2. Uwundi mulala waliwo yabuze bamulondera eyo mugundi mu mwiga. E Buyende eggombolola ly'e Kidera yakoseddwa ennyo era abantu tukakasizza abantu 13 nga be baafudde. Abatuuze abawerako baddusiddwa mu ddwaliro lya Kidera Health Center 4 nga n'abamu ku bano embeera yaabwe yeeyongedde okubijja ne bongerwayo mu ddwaliro ekkulu ery'e Kamuli. Over 100 nga baakoseddwa era bali mu malwaliro. Ku bano 9 baabongedde wano e Kamuli okuva ku Kidera Health Center 4. Tulina butisaadi n'omusawo atya mulala ati okuva ku ssaawa 6 nga tuli kubona. Bangi basigadde tebalina we beegeka luba kyokka n'ebirime naby'enkuba teyabitalizza. Ziramere abaana bali kusoma abandi tuli banamwandu ebiyumba byagwirewo. Era nga kitusobola obbagamba ekyokukola bafube nnyo okukola temporary drainage systems zetusobola okweyambisa ng'abantu. Kinajjukirwa nti abavunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde baategeeza omwezi oguwedde nti wadde ng'enkuba yali egenda kutonnya kyesooka ejja kuba ya bulabe nnyo ne bwe kityo ne basaba abantu okubeera obulindaala. Ng'ab'e Buyende bakyakaaba Twawa ate n'ab'e Kayunga yalese bafumbya miyagi. Ku kyalo ky'e Kawolokota mu luka gw'e Namaliiri mu ggombolola y'e Kayonza amayumba agasoba mu 30 gaasigadde ku ttaka. Twawulidde ekintu ekiduduma bududumi nga kirya dutututu n'endowooza nti yimusisi yayita ng'ennyumba yonna ekankana ne kiddamu kati ekyasembyo kyavuze nga mmotoka olwavuda kibuyaga we yagidde. Ebbaati ne livaako kati ebbaati we lyavuddeko buloka zino ne zituyiikira buyiikizi enkuba naye we yagidde. Nebati lyavuddeko nga n'enkuba tenakutandika kutonya. Abatuuze balabiddwako nga bagezaako okuteekawo obuyumba obw'essubi bafune we bayinza okwegeka oluba. N'amasomero okuli erya Kawolokota ne St. James Church of Uganda Primary nago enkuba yagatikuddeko obusolya era abayizi b'ekyomusanvu we twogerera basomera bweru. Nga mbadde musirikale nkuumawa ku ssomero bagenze kunkubira simu ennyumba nga evuddeko era nsinganya abaana nga balajana.